Tubaniriza wano ku Celeb Jazz nange King Smith naye ng'onaku olwaleero nga twabasuubiza muno tujja kuba twaleetera interviews ez'enjawulo ez'omukulu amanyiddwa nga Isma All Access, omukukunavu omukukuutivu ate nga aggusa ensonga mu nsonga zonna ziba zigenda mu maaso ga Uganda. Weekend abagambako nti abadde mulwadde era nga yafunamuko obuzibuzibu naye twagala okwebaza Allah nti nno ate kati musajja ali mmekete ateredde bulungi nnyo insurance muyina. Sooka obuuze ku bakulaba ku Celeb Jazz. Abandaba ku Celeb Jazz mujje baleko ndi musanyufu nnyo nti ndi wano ne King Smith era nga mbadde mulwadde naye nga bwe mumanyi ffe tuli serious insurance weeziri era nakasere yakoze byonna tuli taratibu. Webala akakofiira ka silent ka Kirebasoni yakampadde nanga Isima abantu bagambe nti Kirebasoni weya engeri gyagenda kubanga nange ngenda banga nfuna obusaati obwange obwakaya avuuko manyi banjagala kati bagenda ne banjiiza ebintu so siri mwambaze wa nkofira naye kino kikoledde ani mukulu Kirebasoni ndoza kalamu nkakubi naye ofunye ssente mu Kampala wano abulango yakutetenkanya abantu bayiga okukola ki okutetenkanya tuli mu covid ki 19 Smith omuntu wakuyitire omulimu genda ogukole ki ogukole. Katandike ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. First of all, tusokere mu kalulu ka silent majority akabadde Sembabule. What is your take? Sedo versus Kuteesa. Sedo yawangudde. Twali tujja nyiga nnyo ate mukulembeze mukulembeze obutakola ki? Obutawangula naye nga nekyo kijjeeko. Bw'otunuulira Sembabule. Kuteesa gy'amaze ebbanga ng'akulembera. Sembabule bagisala mu Masaka mu 9 mwebiri. Amaze ebbanga nga yagikulembera. Naye bw'ogituukamu toyina kintu kyolaba kimakinga linnya Kuteesa okitegeera si musajja mwavu si musajja already politician mugundiivu ali mbifo ebyamaanyi asobola okulobinga naye Sembabule terabika buki bulungi atol ate omaze oleese muwalawo kati biri abantu baade beebuuza ekipya nga tebakikola ki tebakiraba naye Sodo musajja waali mu minerals wa bulijjo Cynthia yeteekawo nti muganda wa Museveni naye nga muganda we so kino kyabadde between Museveni ne Kuteesa kyabadde nnyo between Museveni ne Kuteesa ne Legacy kubanga ye Kuteesa ng'omuntu ate ne Museveni moso he took time n'agendayo nga waliyo violence n'ayogera ne Sodo era n'agamba ne Kuteesa ayogere naani ne muwala we naye kati might Kuteesa teyagendayo ekifo si kirungi tewabadde development for the last 20 years oleese muwala wo so abantu ne bagamba it's better with the devil you know than an angel you don't know katugende ne Sodo omupya oli yandyebuza gwadde ku side yani mu kalulu kano akusooka napimamu amaanyi nendowooza muwala wa Kuteesa ali very strong nga nali siwadde good check up kuki Sodo nendowooza riding ku fame yani ya Museveni ate Museveni tajja kuba capable muyamba naye nali mmanyi nti Kuteesa alina legacy y'amaanyi having been the area MP for a long time ate era ye district chairman waki wa NRM so strings zali nyingi ng'ate muwala we muwala mukazi wa Muhoozi ye muganda wone yakoze eki ayesimbyewo so factors zandaga nti Kuteesa was a politician ali ku ground gyabadde akiikirira ate Museveni nga ndaba ye ayinza obutafuna budde buyamba Sodo but Sodo bamaze eddobozi yano libanga gwe lyayisizaamu Isima otera okusala eddiiro totera nnyo okubeera n'abaluuza tukulaba wano ng'osaza eddiiro kati ngoze wa Sodo essaawa yonna era ngenda wa Sodo kati lwakisibira wa Sodo. This is this is not a business. Nti tusuubula China era tulina ties ne China. No, these are common interest. Era abavubuka mbagamba in politics okusala it's okay based on a principle and idea. Kwa kati ne ebintu byange binandiyagadde muwala wa Kuteesa ayogere ku floor of parliament. Takyasobodde kati Sodo yefulaga ki beera nze ndi wa NRM kati right now kinkwatako mandatory okuwagira ani ne lwokuba mu lulimi lwammwe mu abavubuka mwakifuula kusala kati era nange nkiyita kusala kati gwe mwakugamba nga mu buvubuka olulimi lwammwe Jimwezi yayitamu era nga tumulinze kweyongerayo mu campaign mpya kano Jimwezi muganda wange ne Miss Susan Muwezi bakwano bange nyo bayita mudda nakulaba ku kijjulo kijjulo tulibangamu Smith mukole mweyise bulungi mukwogere ebintu ebyamagezi
muleme komanga abantu bakuyita mu mabaala gye mu meeting abantu ba meeting mu maka gaabwe eba sign of respect. yes katwebuuzemu omanyi ebintu bya politics no saagala nnyo bigendamu but given the fact muno kati saawa zino bye birimu no bigendamu oli waawo gambye ensonga zo kati gundi sedo yasoozebwa ku floor of parliament govaawa nze nga isima ndi okyali mu swidi atalina kuva dda ndi analyst era ne wemba mu NRM sibawaamu benefit of ki doubt no naye constituency eyo yeruwa nze gamba nze nga isima nva mu Kampala nze nondera Kampala nondera na Muhammad Nsereko era ndi Muhammad ki Nsereko naye nze yayisemu ku primaries okuddamu kiikira ye independent yeetaaga primary mwamugoba omusajja ono wamukuba ku mutwe wa mafia si bangu olisi waki wa primary nengo no mwakalo nze nondera Muhammad Nsereko ate chairman Nyanzi si kyaliyo ate chairman Nyanzi nga mulonda ki abirina kuba ku bwa chairman nagamba bwa chairman si bwe buno gwe bwolowooza buli obeera nabwe ebbanga lyonna bwakutereka bibbe chairman mugeto yatereka ennago bye bibbe chairman Nyanzi etagana kujja no mukalo asakalire kwa chairman gera kabala babbu chairman yayo byakubiza lokijaya nti mugeto wali amateeka gaayo gwe tokitegeere wali amateeka togamenya kati wogamenya kati Nyanzi toyinza butamuyita chairman ng'oli kamokyo oba omenya amateeka mangi oyinza okukubwa entandaalo kale eyo nga tuvuddeyo mu bya politics